Buka mu bbanga nekijja kitula ku mayumba gonna ne bakabalinga mu dakiika 5 okusinziira ku batuuze baffe. Ate nga abatuuze baffe bantemezzaako era ne baŋŋamba nti baludde nga balaba Abachina abaagenda ne basima wakati ne bateekamu payipu ne bateekamu ebintu ne babuuza mukola kintu tukola gaasi. Tetugenda kukkiriza kujja Nsowera, kujja Kivundu, Kiteezi, bakireete Eddundu mwe tusula ffeffe nnyini. Bwabaagala awo wennyini ffe tuli ready okwakomodatingawo abantu be bajja Ekiteezi. Genda mujja Ekiteezi omuvugo omutwale mukono ojje omuyise ennaku ero omuyise Ekijabiju ojje otusulire kasasiro okuva Lwovega yaza ng'omusula Kira mpaka lw'onaatuuka gy'omutwala ogende ng'ospreading obulwadde. Kitegeeza nti obuzibu obuvudde Ekiteezi kati obutwalira abantu balala. Minisita okuvaayo okutangaaza essente zino ani yazifunye ani ali ozigaba era bazigabiddewa. Annyonnyodde nti office ya President State House Controller yajja okuba nga atuuse essente zino. Mu lukiiko ne Ministry ya Finance ne Ministry ya Gender, Ministry ya Works okulaba engeri gye tusobola kufuna ssente okuyambiddwa abantu bano abafunye ebizibu kubanga abantu bano balina okufuna ekifo ndala. These garbage collectors were on top and I think some of them are still inside there, but their number is little, but they are there. I think they are there. And then the one excavator fell, and even those trucks which had come early in the morning fell there. These guys have done a lot of work. They work from 8 to evening, and they are doing a lot of work. But what they have done is not even a quarter. So we need more manpower, more excavators. Otherwise, if the work stays at this rate, it will be more 2 to 3 weeks. Kati olwaleero nensalawo nengamba nti kanvuga akagaali kange okuva ebusiika y'omunda kalagala kyampisi nenga nti kangende nkozesa amaaso gange. We have 103 people. We have 21 minors who are children 5 years and below. We have 31 male and 51 female. And these are the people that spent a night here. The death toll still stands at 22 people. These people here, we are still ensuring all that we can within our means with partners. And the camp management is manned by Uganda Red Cross Society under the coordination of the Office of the Prime Minister, KCCA, Uganda Police Force and UPDF. Let us not fight the government, let us not fight the security, let us keep the same cause of fighting and helping the most vulnerable. For all the foodstuffs, we set up a team, the Office of the Prime Minister, UNBS, they have to first go through quality control to ensure that the food is fit for human consumption, because we don't want to have another catastrophe coming from this food, the relief that is being extended. Let's respect these people of Red Cross. Yeah, we should report there so that they should record everything. Yeah, let's be organized. Who are walking around, let's be with the what? With discipline. It's because we have these orphans children that are around, moving around. They don't know their mother. So you people, you are moving up and down. So let's have discipline. Actually a natural disaster, but it has been induced by human. And there are very many institutions that are to blame, including Parliament, our own Committee of Budget. Whatever can be done to support the rescue efforts. You know, even those who are risking their lives to carry out the rescue. You know, because as you've said, any time it can also fall on those ones. So we need to give more support to those who are carrying out the rescue and everyone who can make a contribution.
Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Oyagala okulaba ennyimba, comedy oba interview z'abayimbi empya, genda ku yo TV app Bolingo Extra ku shillings 600 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira.